Ono awandiise n'agamba nsaba kundagirira ku ddagala buli gwempaako tadda, buli weegatta naye takola ki? Tadda. Tukiyita nti tuyinza okitwalira mu mbeera y'okugamba nti baakudibya, bakkuba omudibo. Kati nno obafuna naye waliwo ate atabafuna nga ye ne bw'atambula mu kkubo. Era abaana ab'obulenzi abali eyo temugaana kukwana bawala abo, kubanga oyinza okumulaba ng'atambula n'ogamba ono ayinza okuba ayika omuntu. Munnange ng'oluusi oba nkugambe ntya nange ebintu oba nkugambe ntya ne bwe ntunula butunuzi bwe nti olwo ogenda okugamba akugambe bwe ntunula bwe nti nnyina byendaba oba okitegeera, naye gwe oli mutunula buli kimu okirabanga kyekyo. N'ontunuulira omuntu n'ogamba naye sijja ku mutima ne gufa, naye ng'owulira muli omwaka lwekala okimugambe nti naye ng'omulaba atambula ayitawo buli lunaku nga naye akulaba agamba singa ngambako bambi ng'alina ekizibu ekyo. So naabako nkozzeemu, bwe mba nkozzeemu nga nakuddamu bwe nkitegeeza essaati eno ogiraba gye nnyambadde, bwe mba nkusindise n'ogamba kabeera vidiyo y'okweyambula ojja kugiraba. Newankubadde nti oli yabuuzizza nti bizinesi etambula bulungi naye byonna bitambulira wamu. Oba okitegeera, eyinza okuba nga teriiyo, oyinza okugambako noonyeeko naye nga nayo esigala kyekimu kubanga byokozesa bye wabula ennaamiriza yekyuka. Nti nze Namitala nti okuva lunaku olwaleero naaba nga neeyambulako omudibo. Ekyokubeera nti buli musajja yeebako nange yagenda. Nkunaaba okwo ng'onaaba obukyala bw'obwo obulaba oyongera era okuba omuntu okuva lunaku olwaleero buli kimu ekyo ekibadde kikira buli musajja okubeera nga neerabako yagenda. Olunaku olwaleero nkyeyambuludde era nkisazizzaamu. Olunaku olwaleero njagala nfune omusajja njagala. Nkooye okubeera nga ntambula luno bali. Njagala nfunye omusajja ow'obuvunaanyizibwa, njagala nfune omusajja njagala ne buli kimu kyonna.